Ssentebe Muleke Moses Ali Saddam Kennedy Mugoya Kajiri Edward be bakulembeze b'ababazi abakolera Nsambya abasimbiddwa mu kkooti e Makindye lwa kubulankanya ensimbi obukadde 132 mu emitwalo 5 mu 2012. President Museveni yali abawadde okugula ebyuma by'ababazi. Batwaliddwa mu kkooti e Makindye badde ekubirizibwa omulamuzi Sawul John Pauls abasomedde omusango gw'okubulankanya ensimbi ezaali ez'ababazi abeegatta mu kibiina kya Nsambya Carpenter Joinery and Craft Training Agency. Kigambwa nti ensimbi zino zaabulankanyizibwa wakati w'omwezi gwa February omwaka guno nga zaali zaabalwa President ziyambeko ababazi abaali bagenda okusengulwa okuva Nsambya badde ekigo. Abakulembeze b'ababazi bano nti baakozesa obuyinza bwabwe ne bazibulankanya awatali yadde okuwembalirira. Kino kye kyawaliza abakakiiko akalwanyisa enguzi n'obulyake mu maka g'obwa President okusukiramu okutuusa bwe bakutte babitebye. Kkooti ebadde ekuyeko ababazi be baalyako ssente nga bavunaanibwa bagguddwako gwa bubbi. Bagezezaako okusaba omulamuzi abakkiriza okweyimirirwa kyokka kino kigaanye. Agambye nti ensonga y'okweyimirirwa yakutunulwamu era abasindise mu kkomera ekitalo okutuusa nga 3 mu mwezi guno. The 3 accused persons are hereby remanded to prison until 31st of March 2022 when they will be produced before this court for purposes of hearing and considering the bail application. Ababazi basanyukidde kkooti kyekoze nti kuba baludde nga batulugunyizibwa. Bala eby'abannasambya amazima bitandise okuvaayo obwerufu n'amaanyi ge tutaddemu nga tulwanyisa omusajja ono nakyemalira okubanga saawa zino naffe kkooti etusanyusiza bweti mu bungi bw'abantu bwe bati. Ate Gideon Nabaso omukuumi mu kampuni ya AfriSafe Security Limited omutuuze w'e Katogo mu division y'e Kawempe eyakwatibwa ennaku z'omwezi 13 omwezi guno ng'akulita n'omulambo gwa Amon Kagezi mu Kakutiya nga bwe twakulaga amawulire gaffe asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako e Nabweru okuwulira omusango gwe ogwekuusa ku butemu. Omulamuzi Arthur Ziraba amusomedde emisango ebiri okuli ogw'okutta omuntu n'okubba ebintu by'omugenzi omuli omutwalo gumu, essimu, pikipiki n'engatto. Obusoba ubwo bwakutta ekikontana n'enteeka 188 ne 189 mu kitabo ky'obumenyi bw'amateeka. Omuwabi wa gavumenti Mase Nyamangusho asabye omulamuzi amwongere obudde okusobola okuŋŋaanya obujulizi obumala okuvunaana omwawaabirwa. Wano omulamuzi Ziraba wabudde omusibe okuddayo mu kaguliye obudde abuulire kkooti amazima. When you've been brought back here for purposes of mention, ojja kubeera kwa rimanda okutuuka ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokuna 2022 omusango ogujja okukomawo mu kkooti guweza kugiwamu okusoma. Amusindise mu kkomera ekitali okutuusa nga 29 omwezi ogwokuna omwaka guno kyokka ng'emisango gye gyakulirwa mu kkooti enkulu amangu ddala ng'omuwabi wa gavumenti aleese obujulizi obumulumiriza. Ronald Kassa ne Josephine Lungisa byakusakidde Grey ino ku Bukedde TV.